ya mikwano gyange mbalamusizaako nnyo nateera mulinnya erisinga amanya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo abeera omulamu emirembe gyonna. Mwasuze mutya eyo? Njagala kubalamusaako nnyo nyini ddala. Twebaza Katonda nateera ku lunaku lw'olwaleero, olunaku lwa Sande, naku z'omwezi ndoza ziri 21. Kama mulungi waliwo ensonga eziri mu kutambula, ensonga za Apostle Wumalu Apostle Mulinde owa Trumpet eri ku Lusozi Prayer Mountain, mwereza Mukama Mulinde. Ensonga eziriwo zeza famire ye, amaka ge, Amina ne mukyala we. Amawulire gano gasookedde kufulumira ndowooza ku KTV ewa Bishop Kiganda, naye nga ebintu bino bizze bibaawo kuba nti tebyakyaka nnyo mu mwaka gwa 2014 nga tuyingira 2015. Ensonga zino zaali zatandikako dda, naye omutume wa Kristo alina engeri gye yakigurabingamu n'akibikka. Yabala ekibala ekitukuvu n'abikka olw'okwagala okutaasa omubiri gwa Kristo, n'akibikka n'atayagala kiwaawaale nnyo. Abaabimanyaako mwabimanyaako byali bigenda mu maaso. Abaana abamu abaakeberebwa nga si babe. Kyannaku amagezi ago looya we yagamuwa. Fact baali bagenda kukebera baana, mukyala we n'amukubira essimu n'amutegeeza omwana bw'ati ne bw'ati si babo, ba musajja bw'ati ne bw'ati. So ndowooza olaba position efaanaganako bwetyo, ne still mu budde obwo omutume wa Kristo yasirika, newankubadde nga waliwo era abaweereza ba Mukama baali babitegeddeko era byali bifulumyemuko nga bitambuddeko, naye tebyatambula nnyo wala. Kakati waliwo abavuddeyo abamu be nabadde ndabaawo nga bagamba kakati bujingo mwali mumugamba bwe muti, kakati nammwe kino bwe kiti. Waliwo era omuntu omu yantaaginze mu nangamba jangu olabe n'awandiika olukalala lw'ebigambo biwanvu. Bulijjo oyogerera bujingo, si kwogerera bwogerezi, naye waliwo ekintu ekyolaba nga naawe tekigatta ku mubiri gwa Kristo, nga mulina okukijjajingira bukyali, oba okukidismantolinga, oba okukyegaana nti ekyo nedda ffe tetukola bwe tutyo. Kakati ebintu bino byanjawulo. Keesi ya Apostle Mulinde yanjawulo, ne keesi ya Musumba Bujingo yanjawulo. Keesi ya Musumba Bujingo erimu n'antaba makula okuviira ddala eri nga mukozi munda mu radio. Keesi ya Musumba Bujingo erimu ate ye okwabuluza ebintu byonna n'abiteeka ku kituuti, era erimu okuteeka ekifaananyi ky'amaka ge mu public, ekifaananyi ekitali kirungi, okugeza ewali issue of blood eri mukyala we. So olaba nga Apostle Mulinde yengeri gyakihandolinzeemu, ate Musumba Bujingo si bwe yakihandolinga. Ate n'ekirala nti Apostle Mulinde takoze bwenzi, keesi ziri wakati we naye takoze bwenzi. Amina, takoze bwenzi, naye ate omukyala ye yabaako ebigere engeri gye yabitambuzaamu okusobola okulabika nti nno ensonga ezo zibaawo, amaka gaabwe okulabika nti Apostle Mulinde ayise mu bintu bingi nnyo byenyuza obutoogera wano, oba nayo by'omanya ali eyo biyitirivu nnyo, biyitirivu.
birimu ensonga z'obutwa, birimu okufa kwa mutabani we, byaleka ebibuuzo nga bingi, ebirimu kino na kino. Ye ng'omuntu alina byayiseemu, otuuka ekiseera n'owulira nga oyinza okuwulira nga ku sayidi yo ng'olinga omuwulira ng'alinga akooye. Naye abaweereza ba Mukama abamutuukirira we bali okumuzzaamu amaanyi. Olw'otuuka n'ogamba naye Mukama, abasajja bano batambudde ne ligase y'okuweereza mu ggwanga muno nga bakutte omuliro. Obudde buno twandyagadde bamalirize bulungi, singa kisoboka batwale. Ng'owulira osaba essaala eyo mu mirembe, si mu bubi, naye ng'owulira osaba essaala eyo mu mirembe nti Mukama bawummuze, batwale, bagendere mu kitiibwa, abasajja abo. Mukama yebazibwe nnyo. Than otokubeera wano mulabe ate n'abafuula akagoma. Mukama yebazibwe nnyo. Owulira nga essaala eyo gisaba si mu bubi, naye olw'obulungi bw'omubiri gwa Kristo. Amiina. Gane Mukama, singa kisoboka twala omuddu wo okitegeera kiyinzako okugamba than omuddu wo okusigala wano ebyo byonna n'abiyitamu ate n'amaliriza nga tulina step gye tukoze gye tumisinze. Naye muweereza wa Mukama tumusabira, tumuzzaamu amaanyi, tukkiriza nga buli kimu kijja kutambula bulungi. Of course ensonga zonna eza divorce, buli kimu Apostle Mulinde azza bikwata mpola mpola. Olw'omuweereza omwe yali agerako nange nabigako eyo, tumukwogera ku nsonga ezo. Naye kyenzikiriza kiri kimu, oba oliawo kyobadde tomanyi nti ayise mu bingi, abadde asirikiridde ebintu bingi, abadde abibisseeko olw'okwagala kwa Kristo n'ekkanisa. So omuntu yenna asobola ovaayo n'akikompeyalinga ku nsonga za bugingo. No, it's not true, it's not right. Tebina ebikwataganira wadde n'akamu. Kisooka Apostle Mulinde yasirika n'akiwa ebbanga lyali ddene nnyo. Kiringanga kyekimu n'ekya Apostle Bishop Kiganda. So yakiwa ebbanga ddene nnyo ng'asirise, tiyaki-exposinga. Akategedde ate the case wasn't on his side. Case yali eri, tumanye ekiwulikika kubeera nti n'abaana b'olimu olaba kebera enkoko ngeri mu kulabirira bwana, ne wabawo akaana akajja nga kambadde eddiba eritali lyako nga ekategedde lijja kabojja. Kati ate ye n'akontinuinga ng'alabirira abaana buli kimu, abawa support, naye ng'akimanye ono omwana nono si bange. So naawe ndowooza osobola okutegeera embeera ate muweereza, ate ayagala okulega ekifaananyi, ayagala yimirire ng'ali strong. So ebisoomoozewo ebyo bibeerawo bingi nnyo ddala. Abaweereza bibatumidde, babihandolinze ne mature way ne babihandolinga ne mature way. So keesi eno tosobola kugikompeyalinga n'eya bugingo n'ogirireetinga, nedda. Ate eya bugingo yo ndala nnyo, eya bugingo yo tekedi newankubadde nga ayinza obbagamba nti nagumiikiriza okumala egyo gyonna emyaka, naye ate si kya buvunaanyizibwa ate kukwata mukyala we ate n'omwanika mu luggya nti yalwala ekikulukuto kya myaka bwe giti neyagulanga zipampa simanyi biki ebikulukuto by'omusaayi. Kitegedde abaana n'obaleeta n'obakuba mu public buli kimu, muwala we afunye olubuto ate wandibadde nga mutabani gwe kati ofuze Sezaala, muwala we afunye olubuto kale ate omwana tomukavalinze ate mutabani ate naye omuzeeko ate naye omukubye omuvumye. So olaba nga byanjawulo nnyo. Ate era mu periodi eyo ate ng'okukuta ne nantaba, ng'oli ne nantaba. So keesi ye endala mukko eya keesi ya bugingo ndalamu n'eyoli ndala, nti ebyabawula bano birala ate n'ebyayawula bali eri birala. So tuleme ate ensonga zino okuzitwalirira ku level efaanaganako bwetyo. Nedda, tulabe, tusabire abantu abo, tusabire abaweereza, buli omu waali anyweze munne, mbiri gwa Kristo gusobole okunywera, tugende mu maaso. Maanyi ag'Omutukuvu baagala nnyo. Nze Nicholas mbatumiddeko, abankumire Mukama. Mwera twesabire. Amen.